Abatholox bakungaanidde ku ekelesiya y'omutukuvu Nicholas Namuŋŋoona okusabira n'okujjukira obulamu bwe yali Ssaabalabirizi w'aba Orthodox Metropolitan Yona Lwanga eyafa nga 5 Ogwomwenda 2021. Mu kusaba kuno okukulembeddwamu Ssaabalabirizi Hieronymus Muzeeyi, abantu ab'enjawulo batenderezza omugenzi olw'okwagala kwe yalina eri ensi ye n'obuvumu bwe yayolesanga okwogera ku nsonga eziruma abantu. Okulaba ensi eteredde era bw'ati n'asalawo okwera eddoboozi lyabo abatalina mwogerero era ng'ayimira nabo n'abo bonna abali banyigirizibwa. Yali nyinza okugamba nti no muniikinebenga nti twali tuyise bishopu n'amwatulira. Kyokka balaze obwennyamivu eri bannabyabufuzi abavaayo ne bavumirira aboogera ku nsobi zaabwe kubanga omukulembeze omulungi awabulwa n'asobola okutereeza. Waliwo obutambi okugenda ku miidiya obulaga Ssaabalabirizi waffe ng'agamba Museveni bwoti no yali amwagala nnyo ng'omwana we bweyagala omwana ng'amugamba owaye kino si kituufu. Basabye abakulembeze okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu nga beesigama ku mawanga. Ebintu by'amawanga bitakubeerawo. Genda weetuule. Ndi Munyankole genda eggulu. Oba oli mu ggulu genda e Busoga. Bireeta ogamba ddala ewammwe Busoga ng'abamu bwe bagamba nti ddala ewammwe oba weetunda nedda genda weetunde mu kitundu kyonna. Ye Bishop Nectorious Kabuye, omulabirizi w'obulabirizi bw'eggulu, asinzidde wano n'avumirira abakulembeze abalondebwa ne beerabira abantu kyokka obudde bw'okuddamu okulonda bwe butuuka ne baddamu okubasaba akalulu. N'abakulembeze baffe be tulina mu bitundu ebisinga obungi bonna njuki okuva lwe twabalonda tebalabikangako gye tuli. Kati olwaleero balaba nti kati waliwo kye baagala okutuggyako. Kati ne bw'omugamba nti fukamira wansi wakola ki? Ezo z'enjuki ze saagala kuddemu kulonda. Wano wasabidde abalonzi ku mulundi guno okutunula enkaliriza eri abeesimbyewo balonde abakulembeze abanaabaweereza n'okukyusa obulamu bwabwe. Tuleme kulondola okuba nti gundi azina atuzinira amazina. Nze munaye akalulu nakamuwadde olwensonga omusajja agala atuzinira amazina ye Uganda gye tulimuwa. Omusajja atugulira akenge ye gye Uganda gye tulonderamu olwaleero. Omusajja atuwa obusente sente ezo tezina kizigera kuyamba ku nsiiro. Omubaka wa Lwemiyaga mu Palamenti Theodoros Ssekikubo asinzidde wano n'alaga obwennyamivu eri bannaddiini abafuuse kyesirikidde ne balema okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Akasiriikiriro kaleekaanye nnyo. Toyinza kulaba nga ekibiina ekigobera demokrasiya ng'abalyoyi b'emyoyo bakkiriza awangudde mu kalulu ate ne balangiriramu omulala okukuba emiggo abantu embale, okukuba abantu amasasi, okuttibwa, ebyo ne bigenda mu maaso ne bafuuka kyesirikidde. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.